n'abasuubiza nti waliwo ebintu bye yali andekede bye naali ngenda okutambulirawo nga birimu enteekateeka yonna eyali egenda okulabirira Kawempe North Constituency. Mu mbeera zonna abantu ba Kawempe era njagala kutwala omukisa kuno nga bwe naasazeewo nti ntambule n'omubaka ekibiina gwe kyalonda. Ntwala omukisa guno mulimu ekitabo kye nasooka okubalaga, waliwo ne discs ezirimu buli kimu era ndishuwa nti ajja kutambulirako ku lw'omukululo gwa Honorable Segirinya. Buli kimu ekirungi kye yali ayagaliza abana Kawempe North kigenda kubatuukaako. Muve ku bantu abalala babalimba abababuzaabuza, ekituufu kyonna kiri wano. Era ntwala omukisa guno nga mpaayo obukakafu na buli kimu we tugenda okulabirira abantu ba Kawempe North omulujjudde. Era abanakawempe mwenna tubasaba nti buli kimu kye mwali musuubira mu mugenzi Honorable Segirinya Muhammad kiri wano era tugenda kukibatuusaako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Oyo ye nnamwandu wa Segirinya yali asazeewo naye yeesimbewo. Actually yali ayagala kubeera independent kubanga ye yalagirawo nti ayagala kwesimbawo ng'akunze ne banamwandu banne. In fact mu kusooka mbu yali asazeewo ng'ayagala kujoininga Hajat Nambi ow'NRM ng'akunze banamwandu banne, naye kyensuubira nti yandibanga Futu Soja Umar Magala yakoze omulimu gw'amaanyi okumatiza namwandu ono okubaawo ne yeekuba mu mutima. Bagamba nedda tukole ki, tusapootinge omuntu gwe bawadde kaadi era ow'ekibiina kya NUP. So bw'atyo bw'asazeewo n'awanga ekitabo ky'awaddeyo kyensuubira nti oba oli awo dayale omugenzi byali anootingamu ebintu byali akyayagala kuba ng'akolera banakawempe North n'ebirala n'ebirala bwe bityo. N'endabako banamwandu nabo abamu bavuddeyo ne beeyanjula ne bagamba nti kituufu bajja kubanga bakwatira wamu. Lwaki njogera ku Magala Umaru? Omanyi omwana muwala oyo musheeshe ate ne Umaru musheeshe. Kankikozesa ekintu ekigambo ekyo kyangu nnyo. Umaru omukubira essimu n'amukonvinsinga n'amugamba munnange kino tukole bwe tuti nakola ki, n'agonda nakkiriza. Bwe bityo munnange we bitambula. Era awo mundabyewo banamwandu abalala nga nabo bagamba nti naffe tujja kuba nga tutambula ne mukulu Nalukoola. Manyako ne maama wani? Manya gange nze ntakimanyi Rebeti, maama wa Nagirinya Aisha. Mukyala Betty, maama wa Nagirinya Aisha. Manya gange nze Namuteri Shamiru, maama Nagirinya Aliya omukulu. So maama Nagirinya Aliya, maama Nagirinya Aliya omukulu. Tulina Aliya 1 ne tubeera na Aliya 2. Tulina ne maama wa Ibrahim Segirinya, then maama wa Aisha Nagirinya. So ndoza timu mugiraba babaana naye namwandu ye kennyini yali ayagadde okubanga ekintu akyetwalira. Yali ayagala kututwala mu maaso ng'agamba nti entebe y'omwami we agyetaaga. Avuddeyo naawe ensonga lwaki akivuddemu era lwaki akunze banne bakiveemu. Ndeetedde okuva mu kintu kino nendekera muganda wange natuula wansi n'ensooka n'entunuulira gurupu yonna eyali ekiyingiddemu nendabira ddala nti byasinga okwagala era nange byensinga okwagala. Ate n'ekirala naali njagala tusigale ne unity k'ekibiina kya National Unity Platform nga ngoberera amateeka g'ekibiina kubanga omwami wange yagenda okufa nga muntu omu ku banene abaali mu kibiina kya National Unity Platform. Kati nga sisobola kumenya amateeka ag'ekibiina nga bwe kyasalawo ne kireeta memba ono era nange nenga ate n'ekirala nga alina byonna bye nasoma
mu kitabo bye nalaba mu CDs byonna ng'abirina naye ngamba kamwegatteko okukuuma omukululo gwa Sseggirinya. Olwaleero omwami waffe takyaliwo naye twagala tukuume omukululo. Bwe tugamba ku mukululo labye abantu abasinga nga bagamba famire eve mu kino ekintu, naye tuli famire ate tuli balonze mu Kawempe North Constituency. Kakati agambye nti bali family at the same time era nabo balonzi mu Kawempe constituency, so ne basalawo bagamba nti katugende mabega w'omuntu oyo ekibiina bwe tusazeewo ne kikola ki ne kiwa kaadi kanaffe obuwagizi bwaffe tube nga tukola ki tubumuwa. So mu butongole Namwandu ekintu akivuddemu era n'akunga banne n'akunga emikwano n'ab'eŋŋanda bonna okubanga basupportinga omukulu Nalukanso Nalukora. Nga tuvuddeko eyo tukyali mu kubanja chairman Nyanzi era ng'abaana bavuddeyo ne balaga obutali bumativu nga bagamba nti enough is enough, twagala chairman Nyanzi mutulagale luddawa. Mwami Museveni gumamu bannayuganda bamanyi ebigenda mu maaso. Ffe tugamba enkola yadde emenya amateeka bali mutunyigiriza bali mukulaba kitesobola okukola. Ono nno gwe mukwata bulijjo mugize mukwata abantu naye tugenda kikkiriza nga bannamakinde era nga bannayuganda. Ata chairmani waffe Nyanzi oba akulira okunga mu NUP olunaku lw'ejjo ekyakoleddwa nga kiri mu mateeka. Nsokera ddala okuvumirira ekyokuwamba chairmani waffe Nyanzi olunaku lw'ejjo okutabadde mu mateeka. Okusookera ddala buno obubaka bugenda eri abaddukanya ebyokwerinda mu ggwanga Uganda nti oba nga waliwo ekintu kyonna ekyagala okukolebwa nga mukugamba nti kiri mu mateeka oba nga kirambulu oba nga kituufu, tumanyi procedures zetuyitamu okulaba nti omuntu oyo atuukibwako ebiwandiiko ebimwetaagisibwa okubanga atwalibwa ebyo muba mumwetaaga. Naye twongera okivumirira nti ekintu ekyakoleddwa eggulo okuwamba chairman Nyanzi kyabadde kibi nnyo ate era nga kiraga tekigenda kukomaawo nga bwe kizze kibeerawo kigenda kusigala nga kibeerawo. N'olwekyo bannayuganda, nze nno enkunga yange egenda kubeera nti olunaku ng'ennaku ziweddeyo ze baatuwadde mbasaba mwenna bannayuganda, ate bwe mba nkunga sikunga bannayuganda bokka naddala abali mu bitundu bya Makindye oba ebya Kampala, nkunga Uganda yonna n'abeggulu n'abeerira bannayuganda buli muntu yenna nti amanyi ti munnayuganda. Ennaku ezo ziba ziweddeyo mbasaba ffenna tulire ku luguudo. Ebintu ebikyaliko nti nno tugenda kubanga buli kaseera bwe tugenda okubanga tutuza press conference twogereko obwogezi ebintu bikomaawo. Mbasaba mwenna bannayuganda twegatte wamu eddoboozi libeere limu nga tubanja abasibe bonna abali mu kkomera, nga tubanja abo bonna bonna bebatuke nga tebalina musango. Ate era mpulira Mwami Museveni agamba abantu olina kusanga ng'oyambadde booti, simanya oyambadde ovulo, simanyanga oyambadde bare. Era bwe batyo n'abali emitala w'amayanja nabo balukeesezza nkokola bwe batyo era nabo ne balaga obutali mumativu ne beekalakaasa n'okwekalakaasa nga bademandinga abasibe bonna nga mwekule na chairman Nyanzi. Balamusizaako bannayuganda bannange, tuli wano e Geneva, Switzerland. Nze okwaniriza abaganda bange okuva mu nsi ez'enjawulo okuli ne bosi waffe team leader waffe wa Europe wano, ono Mwami Kato avudde London ne Mwami Engineer naye avudde London. Tukyalina abalala betulinda tumale tweyongereyo ku Uganda Embassy ne ku United Nations. Tuli wano, ndi wano naddala nze nga omukunzi wa EU, nze Sano EU Mobilizer. Ndi wano n'ennaku ennyingi n'obukambwe obungi okulaba nti nno mwakutte bosi wange Mr. Chairman Nyanzi kunga munnange bosi wange. Ekisooka okwennyamiza y'engeri gye mwamukuttemu. Sikitegeera oba poliisi oba amagye g'e Uganda oba muli bantu oba muli nsolo, sikitegeera kubanga omwami gwe mwakutte alina ofiisi, alina amaka. Muyina okuba nti nno mumusamoninga najja bw'aba tazaawo musobola omunona ate era nga temunona aggressively nga bwe mwakikoze. Neewuunya nnyo gavumenti oba eyo gavumenti ya kika ki sigitegeererako ddala.
so ndi munyiivu nnyo nga nze omukazi omuzadde okutunula ebintu bye mukola bwe bityo obwatali kuswala kyenyamiza nnyo naye tugenda kukola kyonna kyekisoboka kubanga kati tuli beeraliikirivu ekibereberye tetumanyi oba omwana waffe Chairman Nyanzi bosi wange mwamuse kuba engeri gye mwamututte namutetegeerekeka tuli beeraliikirivu abaana baffe mubatwala ne mubajjamu enjala ne mubanyiga ebitundu by'ekyama ne mubakola buli kimu kati muli nsolo oba muli bantu ekyo mwali mukirabye wanga gavumenti enamba abaclaiminga nti mulina gavumenti temumanyira bwe baarrestinga bantu temusamoninga bantu abo be mukwata bantu be muviolatinga bwe mutyo abaana baffe abalala be mwakakwata nga Rashid Kinobe oyo naye tannaba kutegeerekeka wa gyali n'omwana omulala Sharif Kiyemba tetutegeera gye mubatwala eyo si yenkola mukisanga luddawo ekyo so ndi mwenyamuvu ndi munyiivu naye tujja kukola buli kye tusobola kubanga tetugenda kubakkiriza kuddamu kutuluganya baana baffe bwe mutyo bantu si nsolo mwebale nnyo tusinkana eddaku katono naye nga byonna bigenda mu maaso nga tweyongera okubanja abantu baffe nga mwe muli ne Dr. Kanokiza Besigye President w'eggwanga Uganda omukulu amanyiddwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akawanga mudde asinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter oba giyita X n'akawangamula agambye atya bibe Fantastic ekiwandiiko kifulumye nga kigenda eri abo bonna ababadde babanja Dr. Kanokiza Besigye okubanga bamuta nabo bonna ababadde bawanika ebipande nga biriko free Dr. Kanokiza Besigye kiri issued ennaku z'omwezi 18 2025 omwezi gwe tulimu okuva mu State House ne President w'eggwanga n'akiteekako omukono His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bibadde bitya first things first yagambye bw'ati nti nno mbalabye nnyo especially de bazzukulu nga mugezaako okubanga mubanja Dr. Kanokiza Besigye wabula tutandike bwe tuti nga tonaba kubanja Dr. Kanokiza Besigye soka weebuuze Dr. Kanokiza Besigye yakola ki era bamukwatira ki era lwaki bamusibye ekibuuzo ekibona amala okukyebuuza then okusinziira ku kiwandiiko ne tweyongera maaso agamba bw'ati ensonga lwaki Besigye tebannaba kumuta high courts ze zaabireeta zaakola ki baddira abantu ne bagamba nti tebalina kubanga bawoleza mu military court balina kuwoleza mu civilian courts trials oba okukyusa empapula okuva mu military court okuzizza mu civil court kyeki kyalwisiza Dr. Kano kubanga bamuta ekirala n'agamba bw'ati nti Dr. Kano bwabanga ali innocent nga ye bw'agamba lwaki tabanja oba lwaki tasaba trial process ebere quick empapula bazikyuse mangu bazize mu civilian court lwaki yasaba kimu ekyokubanga bamuwa bail n'okubanga bamusonyiwa yagamba nti singa abadde ali innocent yandibadde asaba mangu empapula bazikyuse bazize mu civilian court bwe maloziza mu civilian court approving abo bona abadde bagamba nti nno ayina emisango gye yenyigiramu ekitali ekyo n'agamba nti n'embeera y'obulwadde mu gye muwogerako nti nno omusajja mulwadde simanga agenda fiira mu kkomera agamba nti personal doctor we abadde amukyalira entakera era nga bamutwala ne mu private clinics okuba nga afuna eddagala n'ekirala amakomera oba prisons zirina amalwaliro ag'enjawulo agabadde ndowooza mubiwulidde ebitambula eba ebigenda mu maaso nga nvuddeko ku saidi ya politics munnange tuddeko mu entertainment olunaku olwaleero twakedde n'amawulire aga Dr. Jose Chameleone nga batugamba nti munnange bamuddusizza mu ddwaliro nga biwala ttaka ewa eyo gyali emitala w'amayanja mbu yazirise n'agwa ennima y'ekigo era mbu ne bamuddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka era ne bategeeza mbu ajja kuba ng'akola ki alongoosebwa kansooke nkutwaleko eyo however waliwo ababadde basala omugambo naye tujja kugendayoko. Jose Chameleone fans and music lovers, it is not very good news. Mawulire malungi. Omuyimbi w'eggwanga Jose Chameleone bambi afunye painful attack, ambulance nejja mangu n'emukima okutwalibwa mu ddwaliro. Abasawo basuggestinze operation.
bagenda mukolako minor ne major surgeries. Banange tumuteeke mu ssaala. Woli wa tribe ki, woli wa gwanga ki, musaba mu lulimi lwo, tusabire Chameleon banange. We need Chameleon. Tusabe Katonda operation yene etambule bulungi. Surgeries bagenda omukolako zitambule bulungi banange. We need you, Papa. We need you, Ngoli Mulamu. Uganda needs you. Africa needs you. The world needs you. Your children need you. Bantu banji bakwetaaga. Katumuteeke mu ssaala banaye tumusabire. Operation muzimanyi, surgery muzimanyi, Katonda atuyambe, abeere naye atambule naye. Banaye tumusabire kyensinga okubasaba tusabe ffenna tusabire wamu. Naye nga simawulire malungi nnyo ne tumuteeke mu ssaala. Batugambye mu musabire. However, waliwo omwana muwala asaze ekigambo natuuka okugamba nti Chameleon mbu Juliet Zawede yamusibye era nti ekimusibiza kyeki mbu Chameleon yanywedde n'atamiira we yamaze okutamiira nti nga womanyi bali violent abaana abo mbu n'akuba Juliet Zawede emizibu era mbu Juliet Zawede kwekubira poliisi n'emunona era mbu essaawa ya kakati ali mu kkomera. Sibigambo byange uno kya Chameleon kigambibwa mbu akubye Juliet Zawede. Juliet Zawede n'amunonera poliisi n'ekwata Chameleon ne bamutwala ne bamusiba ali mu kkomera e Boston. Byebyo Chameleon bamusiba mu kkomera e Boston. Mbu yakubye Juliet Zawede. Byebyo nno badiya mbu yakubye Juliet Zawede bwe yamukubye kwe kumusiba. Si byangu bamikwano. Kati ate nnimba kimukwano nze amawulire ngadde straight away from America galiko n'olunyonyinyonyi. Good morning dear. Bonna ebyo ebya Chameleon mbu bamusibye mbu yakubye Juliet Zawede. Kati katulinde ate njaga kubira kubasiima naye basiima yanyigira luli bwe nakola story nangamba namukasa tolina baboowa bakitaatu nkwenki kati nze mukubira naye bwe mba ku live eno kino nkibasuubiza nti Grace ngenda muweereza voice note ya dakiika 5 tajja kuddamu kumanyira naye nga munnange wamma byebyo ebya Chameleon. Oba nedda si byasente yabivaako. Tomanyi nti Juliet Zawede yatuuka n'agamba n'atufuula fe abasiru abadaawa mbu sente yamuwampe. Naye ekiriwo ekituufu ekyo mbu kukubwa mbu yamusanze n'obumesegi mu ssimu bwe yamugambyeko mbu yamugambyeko Chameleon mbu n'amukuba. Dekubwi ani demukubi bamukuba tebamusibya ssente kumukuba. Ne bannange abaana mwegomba kati anzidde munnange ekyamusibiza kuba Juliet Zawede. Byebyo nno baddiya omusikabe yalika waliwo alina kyayagala okuŋŋamba nga sinnagenda nze ndowooza omulwadde yali bamuliisa bingi ariko omulwadde n'afuna amaanyi. Naye olaba omulwadde okuba keyateeka kiba kirungi kiraga sign of improvement. Omuntu aba awonye owookubiri abadde akujjanjaba. Bannange amawulire nga kakasa amazima ga Katonda mu ggulu okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukuba butonyerera. Naye nze ndaba awabaawo improvement. Bagamba omulwadde akubye ku mukono. Gw'omanyi omulwadde okuba amulabirira aba akubye ku mukono.
byebyo nno baswiti bannange. Eyo yonna mukasa naye nze simanyi olugambo lwoba alugjawa. Ebintu bye tebitera kubeera 100%. Nze kuva yasala omugambo n'agamba nti omwana wa Farida Nakazibwe wa Geoffrey Rutaaya kyokka yali ne ku live n'alayira n'okulayira n'agamba ayina reliable information. Nekifosinga musajja waati Honorable Geoffrey Rutaaya okuvaayo n'akola vidiyo n'abagamba bannange nze siina yadde akakwate na Farida Nakazibwe tetusinkanangako tetudeetingangako naye omwana oyo yasala ekigambo abaffe yebyo naye ng'oli ku NCK TV ankugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.